birthday yange etuuse omanyi no kyenjagala oyagala ki nfune akafo kange nfune bano abakuba omulere omanyi waliwo bandi gyenala abaana bennala bakupa bukubi bayimba live kati njagala nnyo senga Katonda nnyamba n'empangisa Sindi bannange Sindi ankubira live ku birthday alina bandi yakabi nnyo Sindi obeere ne Sinda leera bebe naye kati ate kiba kimumalamu amaanyi naye nja kumulumba lwakuba kizibu nnyo omuyimbi okuyimbira omu ng'ab'omulere naye nga kati waliwo abaana kati abali ewaziza bafaana bavubuka bato bakwata bukwasi gita naye bannange ayinza okukubira ennyimba zonna kuva kuzaaba Rosa Vandross kuzaaba Chameleon kuzaaba radio naye nga zonna mu gita so nkyayiiya naye nenge ginnokukola mu birthday yange nga maanyi kandabe mukusipiika awo nkole mukusipiika by'amaanyi oba muyitire ddala njibamenye kigwe anti wayinza okujjawo naye n'aba enemy mbeekuliyetingidde weekulubeeseza ku sipiika ennyo oyinza omumaliriza ng'ogudde mu kateere omukulu birthday ayagala kugiyitirako sipiika kale ffe mazima bebazaala mugwokubiri tubamaanyi nnyo ndowooza kati mutulaba mugenda tuwala twegatte tukole birthday twegatte ekiga mutu mugawe goli wa 10 sebalamu Kasuku Henza Iculi n'abawagizi naye kati ogenda kukola kiggweyo ya wiiki 2 bakuwadde ku kiraba eyange ya ku Valentine sinalaba yenyeenya mbadde ndowooza oba tufune eryato lyo weeriri ekkazi baliyita dafini olambula ebizinga ebi twandifunye eryato nze kyendowooza basi ne tugimalira ku mazzi maama nina bali abavuga etuuka ne wakati mu kkubo nepozinga nyimizeeko awo nja kutwala ku maato amaato twandikoze omugatte ogwa pate ne tukola pate emu nga maanyi ketukirowooze ladies and gentlemen abantu ba February tutuuse nze ne Sarah Henza mu bisenge febe bazaala mu February Jajja wa 28 nze wa 14 tubadde twebuuza tubakolere kireero ekigendo bassa ennugu bana 14 manyi abalenzi mwebuzaabuza nnyo nti abawala birthday zaabwe zituuka mangu Sarah alina gye yaŋŋambye mukwano talina ndala gye yagamba eno ya 10 n'emmeka oba wawulira ddeeti endala n'omuwa ebirabo naye nga 14 yentuufu naye nga neya Jajja ya 28 kati tubadde wano nga twebuuza tubanyiize tutya leero tulina obbanyiiza mwana wattu munyiige mubeereyo ekinugu kibalume kibadugudde muwulire nga mwagala kwabika nga mulaba tuli mu vibe nga tunyumirwa Sarah Henza gemanya gange Jajja Isma Jajja Iculi leero ndooza obwambalo bubulaba tetuli ba bulijjo tuli ba kitalo nnyo kyoya leero tugikoledde waneno ku Spamania nga bwe tweyagala omanyi bino ebintu obiraba Sarah abantu babitwala nga bya lakizale tebabitegeera naye amazima gali nti buno bulamu ogenda nolaba ng'omubiri ogutambuza salobeera mu by'amataka waliwo omuntu eyankubidde mu kiro halo Isma Sarah amataka gatunda gaddala oba si gaddala namugaye waayo olabye akulaga kyakulaga keeke mu kifo ky'ettaka akulaga ki nti gaddala ogiwulidde naye olaba ebyobaamu omuntu akoowa otambula n'olambula poloti amagulu ne geekwata kati wano wojja ne bakwatamu omubiri abayimbi ababuukabuuka mmwe baminisita abatula mu zikomitizi okiwulira ojja ne bakola ki ne bakunyiganyiga ne bakukwata ombiri maso ne guddamu ne gutambula naye oyinza okubeerawo nga balaba abantu oli mulamu bebana abantu bawulira mbu yagenza okwebaka nga talina kimuluma tugenza okukeera nga yafudde ebukose weziba nerves tezitambula bulungi tewali ajjalaba ati zikuluma mu myaka 64 nga tofunangamu massage session n'emu lwaki tozuukuke ng'ofudde mazima ddala lwaki ojja kufa kubanga emibiri maso zeesiba buki bwesibi omusaayi ne gutatambula so jangu wano ofunengamu katharape ate kaza n'embeera n'obwongo n'okulowooza ate wano waliwo kyenjagadde by the way my beautiful girls out there wano waliwo sessions ezenjawulo waliwo jacuzzi gy'obaddemu kati eri munda waliyo endala
ya couple kitegedde kati gwe mukwano ayagala okusurprisinga bbaawo mujje mubeere mu lukundo mu mukwano nga muli eri muki omusajja yakulekawo dda buli ssaawa agamba agenze raba mipiira naye era tokitegeera agenze mbalala teekamu obukodyo jangu eno waliyo session buli womusanga yeekubagiza agenze mu mupiira taata badiru tali mupiira yagenze ne bali abamutwala mu sawuna ali mupiira gwa kiwato gwe guyita omupiira ye taata badiru tagaanye kabeereyo